Mariachi yayogera story yongera sinalaba byayogera yayogera nga bivoola eddiini y'obusiraamu okusinziira ku basiraamu bwe bagamba nze atali musiraamu atandika okuweeyinga oba yavoola teyavoola nyinza okuva omukyamu lwa nsonga nti nekitabo kibakkirizamu okusinza sikola sikimanyi kakati abantu abenjawulo naye ava avudde emirundi mingi series emirundi gavuddeyo nga yeetonda avudde emirundi mingi nga yeetonda kyendowooza nti nno apology ye baagitwala kuba tugenza omalako wiiki nga ebbugumu ligenda likola ki ligenda likkakkana naye abantu ab'enjawulo omanyi luli mu kusooka okwetonda omugenzi Hajjat Kuluthum Muzaata mukama mumbuze mirembe ye yasinga okusiikula fire era omulundi ogwasooka kakati tufuna omukisa tulaba ku Dr. Kuluthum mugole to be ng'eriiso alikanulabira Kuluthum alina eriiso alina nakubulira obuzibu bwange bw'osirikako weekosa wuyo n'eddoboozi likuluma waaye kaakati tumunoonyako atubuulire ye kikyakirowoozaako experience eyasooka yali etya nagamba omwami wange yabiŋŋambako omwana omwami wange yabiŋŋambako awo kale nze nali sibitegedde bulungi naye nga omwami wange yabiŋŋambako awo nga nno waali kuliisa ali mu Kuluthum bannaye ekinaabeera mu nnyumba amaka ga Akram yayimbisibwe oba atumuzibwe n'erinnya ligendaawo bwe lityo naye eriiso kyekyo ekinaabeeranga mu nnyumba ate amasanzi gagenda n'olaba ebyeru nga bitangaala mu nnyumba webiti kumbe eriiso lyakula musayirize eno n'erya kkulu kale sooka otuwe Kuluthum ng'atubuulira kikyalowooza kuba ate bayira mwera ne mweyo ensonga mwalimu n'ekya Isma nga naye abalumba abasiraamu era naye kati biwanvu si musiraamu ebintu bino biwanvu ffe kati bibawe nga bikola ki we biri dini najjagadde balina senge z'endagala tebakola ntebe muzikiti eyo senge balina ku ttule eyo senge empale mu bajjamu bbiri eyo senge naye oyingira omuzikiti nga imaamu yekka yalina nga mukalakasa kagumunnya Mariachi mumbeera mu katemba wa Mariachi mumbeera mu katemba wa Mariachi yajereza obusiraamu naye akasajja ako tukalabula tetugenda kuddamu mulabula kubanga yakikolako naye yajereza obusiraamu yabaddeawo mu katemba simanyi abasiraamu nze mbaagala nnyo baseevinga nena kuyingira obusiraamu kyemunjagaza kuseevinga abakazi baabwe tebakola nviiri tebasibisa nviiri tebasibisa abakazi enviiri eyo seevinga kati ze siyinza kumwogerera lwaki alengeza eddiini munekibuuza ye okitegeera era nze nkugambye nakutte essimu ne mugamba sagala kuddamu kulaba ng'osika omuguwanooli abasheki sinagezolanga bankubira amasimu nga baŋŋamba nti Hajjat ofollowinga olutalo lwa Isma ne kasimu kozi nalabyeko ka clip ne saakabikudde ne baŋŋamba ddayo weetegereze kati we nazeeyo ku Facebook ne mbikula ne ŋŋamba this is serious so nenkubira Isma ne mubuuza nti awange ate tubadde twakava mu Mariachi tugenda ebiwundu bitukkakkana ate kakati namwe ba bloggers association nga mututabukidde nangamba nedda Hajjat actually mpita Dr. Cool munange Dr. Cool kasimu yamwise blog yo blogger yantawanya yankuddeko waya nti atya muze kale nasobyamu ebigambo nali ntegeeza zamu nengamba rukuya naye kale ngafa aboogeza okolamu ensobi here and there nekiba kirungi ne bakukritikinga ne bakutereeza so si kuvuma buli okwesa olimi oluvuma obeera nga ayivaitizera ffe tukuddemu nga tukuvuma ne mugamba nebigwe kubanga si kirungi kubeera nga ate mubeera muyomba tuba si kirungi ate ensonga za Mariachi nga mmwe abasiraamu muzitwala mutya era ensonga ezo si nnungi omanyi eddiini y'omuntu kugamba ekuba ku mutima nnyo si kirungi kusoomooza munno naffe era abasiraamu si kirungi kusoomooza abantu b'amadiini malala kati wavayo n'ayogera ebintu ebijerega babanga atukkakkanya so ne tugamba nti abenga azeesonyiwa kontenti mungi gwayinza okwogerako n'atakosa bantu mitima abantu bayize balumirirwa ddala n'owulira nga omutima gwagaana kukwabikamu anti ogwasooka era byasooka okwogera era omwami wange nzi yabinyumiza
ensonga namukubira amasimu ne bazoogeramu ne basinkana n'ekibuli ne yeetonda aye nagenza olaba nga ateera abizzeemu ngalinga agamba nti oba teyeetonda nga abiri serious ne kasuubira nti kuluno byetonze biri serious kubanga ekyamazima amadiini g'abantu kirungi beera ng'ogajolonga content mungi ati mneewomanya nti content gwokola ajja kulumya banno n'ensi tulina okuba tolerant tulina okubanga buli omu agumira munne buli omu ayagala munne tusobole okubanga ffenna tulina emirembe eri buli omu naye mubadde munyiize nnyo kuba yagamba nti eddiini zonna azogerako ayogerako n'abakristaayo nagaabo bali sulo n'agamba abalokole abo bate bo baleekaana naye bambi tebavaayo kuyomba timwe tumukoze busungu. No, it's about them kubanga ffe eddiini yaffe batusomesa okuba principled ffe tufolenga principles kati tuyinza kukkiriza maybe mwe banacharinga bulala niffe batusomesa okubanga tuprotecting eddiini yaffe era batugamba ekintu oba tusobola kyogerako wakiri kikwateko wakiri kugamba banga ofaayo so sikubeera notula butunuzi bwoti ng'omuntu avoola nze bwetyo engeri gye ndimugola nti munnange banina okwongeramu esatu naye nga wateekemu amaanyi mangi nawe nti gomesi wagenda zirambula bweru wali agala nkole nti omukolo gwange bweru nedda gawuni yava ebweru emu endala nawadde kuba na Uganda ku mirimu eyo tutayo abantu bajja kwesisiwa tugenda bawa kaadi baereza atuuse bazisuule buli muntu waali awo nga mukwano gwange asubire anytime kaadi emutuukako nzirina zaatuuse yesterday. This is just a power of love oba just kulaga nti essente ozirina atuwadde ssente omukole bakola mukole abantu mikolo gyaffe gyatuwadde ssente nakobya akama agamba nti okimanyi nti Kuluthum ayina obulevu buliwo evanike buliwa bwogambye obulevu buliwo oba gwe obweyogeredde osola bijjo byenayogera obadde naye omwesenyiga akuluma anzijjako kutegeera obonyeza n'ofuna obudde obulaba banna boogera n'abalaba gawerabidde obulevu bwo tobaako gwekiteekako ono sajja muleka alina ebizibu omanye ebizibu byalina ggwe bireke naddala olw'omukaaga luno akuba yabyereetera naye tatuula kuweekuumireko ewo zenkubuuya naye nga byebyo bya Hajjat cool oba oyogera erinnya cool ofuukula nga olulimi nolweweta kakati anti bad black akoze yatandise show